Asangoma be baki be basama be South Africa n'ebikolobero bibakoze ku bannayuganda naddala abaana ab'obuwala nga ggwe nsobola okuteekateeka nkuziyize sibagwa abawe ennamba yawe naawe okukola kifujo bakutandise bantandise oba bantandika dda oli mu kkubo lya kaaba sisobola bafubazi bali kwazaamu nno kati batulaba n'amaziga nno ogeetegekera ng'omuntu abasangoma lwaki mwasindika abasangoma abataasoma omuntu akuweereza oluzungu n'otabulwa banene nakwana mu luzungu olufuna sooke muwa mukwano basooke muyigiriza luzungu mwagera ne mutikka ddabe zonna ne muzikuba esawusi bannaayo olemerero naye abaana abo kye bakoze music industry eno togimanyi miwendo gundi King Lawrence yali waawa sooka ombuulire kyogamba singa kati ndi ku lisiti ate oba ku beeti kati oyinza okuba gwe oli mu lwandi oli mitwalo ng'etaano egya lwandi ate no nga akazannyo kali ku ki gwompeereza buweereza katya nga gwagirina katya kakati King Lawrence waawa teyaliwo South Africa ebyaliwo bijjukira ku mumbejjawo ku kyalo kuno n'omumbejja bwe yasirikira n'ava ku nsi eno awo no weŋŋambira abato naye sabo naffe tujja tutuukeyo nga lwa batukiririzaamu kati generation eno tolina kyogigamba ku mumbejja bw'alaba ava piisi nga munyenya ekiwato n'agamba kanyeenya yoyo gw'osanga nga talina nnugu ku baana bato kuba naye King Lawrence ono ebyamwogerako byali bingi simanya omumbejja mu woteeri yaliwe South Africa eyo Ken Muyisa siwe South Africa eri abaabo simanyi waba tava South Africa abaatuyambye anti ye yakwata babiri yagatta talenti zaffe bbiri ono Ragamuffin ono dansa ate muyimbi Sindi efiina mitima n'agiwe kigulamu ne Mary Batoyo lwakusirika Ken Muyisa tali ku Ken tojuga ka video ka Batanga ali South Africa yalina mukateeteeyi kaali keeru ng'akuba dansi ana natugamba nti ba South Africa bamulikodinze yava e Kampala ng'atugambye agenze kuyimba bategeka endongo ey'obulimba ne bato yayinamu ebiso by'aba South Africa kalo nantongo ebirwa byerabirwa ebimu tusirikira bisirikire ojjukira awo yagenda awo bakyekyali awo emboozi eyo njijjukira ojjukira emboozi eyo ye kyagamba ngu yagaana okuwaayo ekisinga obukulu baali baagala kutwala ate yani tugambe nti yawaayo naye kitava ku lisiti y'abasanguma bwe bapaazapaazaamu kalo nantongo oyo naye abasangoma abalojja bubwe kaakati ate banno be basobodde okuvaayo ate gundi luno olutalo lwe twayingiramuko wano olwa ani medimo olwalimu gundi Prima Kadashi ne gundi ne momo ne kati momo tumuclassifying ati mukyala Daxi yali mukyala Daxi mukyala we kati tebalina baby naye mukyala sayima sirikira olugambo olw'okuweebwa nga si lwa kamera olw'enkukutu olwakuteresa ekyama kye naye kakati anti bateresa nga bateresa ggwe baŋŋambira ddala kwanza ebyamumu babiŋŋamba era kuva olwo nanizeko ne kugamba nti yavaayo okuba olwo sirisa nti bayawukana dda nze nasalawo mpa ekyama kyo nfa nakyo togenda kya kumakyo ogambe nti momo ne Daxi bayawukana nti ogwokubiri bayawukana nzija ntya ku TV kati omwana abeera naani bannaye ate olwo lwenkozeeko lumala ndika naawe musajja omukulu w'ekiwala tanyuma kuba nati olugambo bw'atyo gwe nga balukuteresa babaagala mbyogere kaakati no munnanga omulala kati gwe tulina omupya abugumu okufaako obufi ye Kemisera
Kimisera afuna omusajja nga beba n'abasajja bannaye muve ku basajja b'ebikalu kyobanze nva kumpewo nkijjayo n'omusajja yamundeetera kawo naŋŋamba baaba omwe buli omu nze nafuuka baaba owuuno gwe nnina baaba munange gwe sokoleke yono kusiga olisiba Mary Bato oyo omwana ebyo tebitegeera luvannyuma Kemisera yali atambuza luyimba ki kwefunoonyezaako awo ku nnyimba za Kemisera ezimu kuzaasemba yajja n'omusajja oyo atali Haji bannaye ensonga za ppira bwe zinajja tujja zoogera kasoke tumaliriza ono nedda Kemisera agenda kujjana mu industry nga ebyo ekituufu Haji yamuyigiriza music yakozesa obukodyo bungi okumuyigiriza music kati emboozi mpanvu abadde mu ngalo za Haji Aluno okutuuka ogwa Mbasangoma n'amulemera Haji bamubbako Kemisera endongeno Haji wamusanganga nga ino statement gyakola kwefuna gudda amatu naye olwedde gaba amaguli ng'akitenda bambi kimubbako musiramu wange oba kati abeera waajja oguma nemune waliwo atasangika kaakati era ndowooza kino ekitone kino kyekimusuula muki mu buzibu mu musangoma nina okuextendinga paka waka kati mbadde nkunyumiza yansanga awo ng'aleesa luyimba naŋŋamba baaba yoono gwe tulina nga musajja muwanvu bw'ati mugogofu awunya bulungi ngera Kemi musanyufu omuntu omusanyufu oba omulaba munnange bwe batubagenda okulaba nga Uganda tebamala nga nfunda nga beetaaga ku ggwanga eddene omanyi South Africa DR Congo South Sudan gamu mu mawanga amanene gosobola okugenda ne weegazanyizaamu mukwano nga bw'oguzeeri Uganda ntono oba wakava emalabbanga oyambusa oli nnimule ng'ogudde kugwabbako omusajja otegedde bulungi kaakati yamukwata amutwale South Africa oluvuvubo lweguni yamubba ku Mary Bato werukolaki werutandikira era banenegganamu kaawo Batanga agamba baba nange ebibbe tebyala kati Bata teyajja kulopera jjukira gwe muko era naye eramba muko yasirika nawe omanyi Bata akuzeemuko olumu osirika byalabyeko abirabi munange bamutwale South Africa eyo ate abaana be South Africa balina omuzibu noono yakigwako lwabali tayogera mboozi ye ono naye bampa emboozi ye twali tukola naye kati eno emboozi nfu kati bafa bwe batugambira nti ali eno omwana nga amutwale South Africa naye gwe ate abo abaana bajooga nze kaakati ntuula wano batandika neŋŋamba bano kati balaba BBS eyingizzaawo era nali ne PCDN eyo mu mmotoka nampulira nga njuzaayuza omuntu bubi nnyo ne mwatoddanga mugikubako eyange naŋŋamba kati pisi mukuwuliza ng'oli bw'atendera nze saana kukolera tiketi nojjako ero ne mugamba olaba nze njafiira mu Uganda nga sirinnyo ennyonyi naye tojja kunkolera tiketi ggwe oyo bw'ata kubanga kalabika kakulu kali awo omulala ngamba kabudde kigambo tiketi singa tekizibwa ddongo onzise kaakati nga n'omulala mbaka nga n'omulala neŋŋamba bano kaakati ono wamala otuuka South Africa batandika mutunza habo yatundako habo emyezi nga 6 jjukira eno amaze okusuula abantu abalaze nti agenze life is good kumba ali South Africa mu habo kaakati ne Kemisera kye bamutandikako nga bamuzza mu habo musajja amubbako kakati ate ndoza bamugala namutandika kakatandika endowooza n'okusuubuzaako olwakino kye naggambye kino kati ani afulumya amawulire ekiko ne Haji naye ayogera nnyo of course anti ono kati omwami aba amaze okirabako nti ono wange ye aziguvuga kutya tatuula atuluma busuulu tutulifumita likyali tto
kati ayagala omubalo ogwo gugende South Africa engeri gyeri engazi buli omu agulozeeko. Kemi agamba ati munnaye kino sikikola ki tekigenda soboka sikigwana empapulo mwata ziboye twagenza omumaliriza nga ge maziga ago ge tulimu soko otwe ku Kemi. Benzireka ndegayiride nasanyukanga nyambiddwa bambi mfukamidde ku mavivi Edikenzo taata mama Susan Makula mukwano Abitex promoter bambi munyambe naye kati kankubulire buli kaseera wajja kubaawo abalina ebizibu owulidde olw'okuba someone has a name, Kenzo has a name, it doesn't mean ajja kumala buli kizibu kya nsi yonna yonna. Waliwo bwatuuka n'agamba kakati wano banne n'abalala bakwatiraawo ye president yes advisor weekiri naye tali awo nti akutte ebisawo bya ssente tikanyamba ono kanyamba oli kanyamba ono kakati wano president Museveni awa buli nsi yonna Uganda kuba ye president wa Uganda buli muntu yenna akaaba avudde mu kyalo Masaka avudde Mbale avudde Gulu yayamba no naffe kennyini tulina okweyamba ate bw'oyingira mu kintu kino ekya music industry olina okumanya nti olina okukolawo akantu akako akalimu akako akajja okukubezaawo kubanga kati olwaleero bw'obuuza n'ogamba stage meka zendiko siri ku stages onaye omumanyi wendi nagenda ebya smart omusajja nampambako buli kintu nawamba passport yange ID yange n'obusente bwange obw'ekikyala bwe nali ngenze nabo bonna n'abunzibako omusajja nambulako kuba twajja eno mu gwokusatu yabula mu gwakuna okuva olwo saddamu mulaba njagala okwebaza abantu bange batabe yansindikamu bandabiridde bulungi mukama bawa omukisa nebaza bata wange webale mukwano gwange kyendabye omuntu munsi osobola okuba mukwano ne mukwano gwogu nasinga ab'eŋŋanda 1000 webale bata wange bamensaba munyambe mama Fina mama w'eggwanga bambi mukulu Balamu Edikenzo taata mama Susan Makula mukwano Abitex promoter bambi munyambe abantu bange abawagizi bange munyambe nzireka kavidi yako nakalabye nawe okansindikira in fact tubadde wakamala okukampa baba atomala akolaki akampereza mbadde simanyi naye ndowooza ampulidde recommendinga nnyo Mary Butter. We are going to get in touch with Mary Butter then tulabe how can really help. Twede tumanyi naye kati engeri gye tutegedde katulabe engeri gye tuyinza omuyambako gwa mwana mulungi talina tabbu ebbanga lyonna lyetumumanyidde teyabeerako na buvuyo here and there ate n'ayimba n'obuyimba nti bunyumira so we are going to do our best. Gwe nga president n'omanyako in case of anything obanga afuluma mu ggwanga kyonna ekiba kimutuuseeko nti I don't think so nti omuntu aba alina okubulira bizinesi ze naye kati twagezaako okuteekawo obwase Luganda buno bwe tulimu in case of anything people should reach out tulaba engeri gye tuyinza okukola ki okuteesa naye n'ekisinga obukulu kulwana kulaba nga tutereeza omulimu business people can still earn nga tebamanyize kulinnya ku stage so that abantu bava mu mbeera eno gye tulabeyo kubanga mu kaseera wabawo obuzibu here and there we are doing our best yewe na bijja kuggwawo naye nga tugenda getting in touch naye tulabe engeri gye tumuyambamu ekiruubirirwa kye kyakudda wano ekigendera kawuli ajja kudda wano ewaka gwe nga president ogenda muyambako mu ngeri y'okuba nti akomawo yamuyambako tugenda muyamba federation is going to do something ngenda contacting Mary Butter then getting in touch with the secretariat then bajja kusolvinga mata kale tuyanziza ebyo nno byebyo naye kakati kati ye Haji tumuleka ayine buyinyiyinyi kuba yamujja paze wangamba yamujja wamba kofi yamujja Haruna Mubiru ye yayigiriza ono okuyimba nga akozesezza obukodyo bwonna ebyokumiyigiza okuyimba naye amuwa Mankula wa kuba Haji aba agenze ku Kivulu
Ongambye Hajji yali agenza yimba mbala najja n'omuwala. N'amuyigiriza okuyimba yasooka muyigiriza vocal training ne zigaana. N'agamba kati we libanga eddoboozi liganye ebyemirembe. Let's use somewhere else. Weya. Yeetaaga budde mwana wange. Kaakati bane n'ekirala tukoze tutya okuziyizaayo abapya. Abayimbi bagendera ddala mu byalo ng'ebyo ne batikka ebikyala ne babireeta. Kati Hajji akitika. Kwefuya ayina emboozi mu bujjuvu eyo. Angamba nno birala angamba yajja kuyimba. So yono. Omulaba omulengero oli? Yoyo gwe bakwanjulira. Bangamba yoyo muko. Naye ono kati kambuuze. Kati muko weri ewa batabata. Ono ate nga akabira batabata. Ategedde bambi yali mukwano gw'omutuufu. Musajja yabagatta. Musajja kibanga kyonna kyaliwo. Musajja yaba omukyamu. Olaba mukwano Kemigwe yali mukati yawo omulabaawo. Kumba ali mu kulunda maziga. Omulenzi yamulina. Kati yo omulenzi yakubajja akapooti. Naye abanyankola niye bayigiriza obuyaali. Beebo bennyini kati gye emyaka gye bagamba musajja wo. Alinga musirikale nno. Gye musajja gye bagamba emyaka gy'obuvunaanyizibwa omusajja gufunye wa buvunaanyizibwa. Anfaananiddemu abasirikale. Yoyo Kemi waffe banne twagala kutumuntu Kemi yali yafunidde omusajja owuwe. Era akyamuliko yekka wale tunafuna mulala yamubbye ne taliiwo. Omusajja yebbye. So tusaaba ne buli alina ku ssente mama Pina gy'oli. Bamunzibeko mwana tu. Leka bebe. Tuwulira olina emikolo gigenda okujja mu maaso awo ng'ogenda kwanjula omusajja wo. That is my privacy. Mujja kimalaaki. Privacy kitegeeza n'ab'emanda tegajja kubeerako. That is my privacy. Ate nga tuula bw'ogenda okwanjula wasunye musunne. Obuwuulu mukwano. Amazina y'ebbanga kirabikira obuwuulu. Sijja tibagamba bw'onaaba bulaba n'amubba. Kikinga otya nnyo okumubba. Wamubba bubbi. Abaana bakuno ku kyalo kuno bannaye. Naye enkwe zigenda okwokya abasajja. Muno omukyayisiza mukwano gwe, omwawudde ne mukwano gwe, ogambye gwe osinga okwagala, ate naye era omuleseewo. Kati Meribet aye kanywa bwalya. Ekulobuzi twafuna competition mu business eno. Banno balinnya ku nyonyi gwe tolinnya ofunye agikulinnya so. Era nze kye baba bansuubiza abasangoma. Kyekigenda sayimu era tonjajinga nga nnyonyi. Pata ku remote yo sigala ku BBS Telefina tukuwa otambula mu